kankubulire nkugamba kino Wood tekisoboka omanye ebintu bye Uganda byakyuka twali tetusuubira nti mu Uganda wasobola okuwaayo omuntu nga ise aina leadership gundi is a presidential material apart from President Museveni atenga mukyala anti kyenkugamba kakati Kadaga tekibanga obukya President Museveni afuga Uganda emyaka 37 nti atuttebe mu pye ekyankwanzi n'atayita bakadde ekyo kijjamu ebintu bibiri ba member of parliament abasinga abakadde Kadaga balina upper hand nga 70%. Otegedde kitegeeza we bajjawo ne batuula bagenda gamba bana abapetulo ndakakadde why Kadaga ali objective ngenda kugamba tetufuna nko speaker wa parliament ngojjeko wako wambuza I think abo bayume babera mu parliament nkubuulya okuvaawo tetufuna nko mukazi oba muntu alinga Kadaga Kadaga n'oba opposition leader she is very objective agamba kikyogamba aba opportunity mwenna yes kati ekizibu ky'abantu b'inaale baagala nnyo omuntu agamba yes road teri kuwakanya yes road bye batambuliramu otegedde kyenkugamba naye nkugamba Wood Katonda n'akuwa omukisa n'otambulako ne Kadaga e Bulaaya olaba nga bwe basse ekitiibwa mu President Museveni Kadaga waatambula e Bulaaya ng'abadde atambula wallahi Kadaga respect gye bamuwa it is unbelievable naye lwakubanga ekizibu kye tulina e Uganda abantu tebamanyi kye bayita batya abantu tetumanyi Uganda ekizibu actually president NRM government ekizibu kyesinza okukolera Uganda tetumanyi kukuza ba leaders kubakwatako Kenya Uhuru agenda waliwo Baruto baani bonna abavubuka abapya Mudavadi baani bonna Tanzania nti Magufuli wavaako omukyalo omulaba era yatandikirawo kulongoosa alese reforms za COVID na bitya Uganda bw'otandika okukola ebintu nga balaba nti no president yandibikoze batandika okukuba obanga tekitiisa you become a threat kati wano tulina omwoyo omubi kyobola ba Uganda eno president yenna agenda okuddako ayina kwereyo abantu abo n'endowooza yaabwe kyekugamba era regime eddako twetaaga abantu nga bali mu age bracket teri ayingira 5 kyobola oyogera ku Bobi Wine fa bategeera nga tugamba then you are talking oyogera ku Muhoozi nga tugamba because regime y'abantu aba bali rigged abemanyi bokka abakadde simanyi baani osanga mu batono nnyo abasobola considering. Let me give you an example. Kadaga njagala President Museveni asobola okuyingira ensi ne Kadaga n'ayingira ensi the recognition nkugambye Kadaga gyalina wano it's unbelievable. Kadaga twandibadde tubala nti ombo NRM ategeera yandibadde takuba Kadaga nga bamukuba nenageze nendaba nankabirwa nagamba nti Kadaga is problematic kati nolaba omukazi ng'oyo gende ekibogola bye kikyakoze ekibo kyenkugamba nono omukazi amusinga ono state minister wa health ono omukazi nabbanja gende ekibogola be tebereza kati nankabirwa ajjawo dust egamba Kadaga which is problematic of the two anyatambulaga basente zenalemu nankabirwa kitegeeza nankabirwa abantu bamwagala ne bemupiba mwagalako bwagazi sente otegedde bakalulwa amatama oyo Bobi Wine yamukuba akalu nagweri can you imagine eyo Kato Holiday singa mu Banyarwanda niyo olaba n'Abanyarwanda tebasobola kuwa bwenale kitegeeza bamukowa abantu nga banankabirwa baba ate nekyakubya nankabirwa lwakubanga abantu bano utategeera yagenda n'agamba nti Bobi Wine tasobola kuwangula mama amatama n'agweri kakati yagweri n'amatama alowooza agenda kuburukira mu Kadaga ati yali alowooza agenda kufuna obwemupi ajja avuganye ku bwa sipiika kati Uganda NRM government kyetukoze tetumanyi kupreservinga na kukuza abakulembeze Chovolaba bobote system eyaliwo yabajja mu bikajjo nga they can identify no bamu abana bave mwiri abave Ntale Makerere University nga abana baveyo mbakulembeze right now tosola kuvayo kakundi ko kaka family nabalaba mikwano. In fact, an example so kwanti naamini yali presidential
ng'alimu item ya president n'okuba nti no yatuuka okuwamba Obote nenga era yamukeeping around. Anti kyenkugamba nti twalina Uganda ng'abaana abakulembeze tuweerera abaana obwa lawyer obwa political science ng'abaana babajja mu university ezo naye right now mbuulira opportunity okay channel kyeriwo n'oli obwa great president ku Mustasa Royal oba Makerere University channel ekutuusa ku political space oba ku political front nzibu bamawuje bafuna kati president Museveni nga yakajja yali abikola right now byaziba omwana ne waba wakabi mu university nga is good in debating is good in analyzing issue botefu bakonga bakaye wisdom ensi tegenda bamanya so ate kati jiri ebiseera balabanga Obote nga boogera bandi boogera bamanya mushega ebyo byagwawo kati ku mulembe guno wandibadde tokuba Kadaga ng'oli w'NRM okujjako eno system volongoto Kadaga ng'obadde ne Kuteesa abadde president wa UN oyo agenze Kadaga ensi yonna emutunuulidde actually singa NRM yali etegeera engeri gyetambulamu Kadaga could have been one of the next people abasikira president Museveni so that ekintu tekigwa kyenkugamba n'okutunda ayina obuganzi otyanga omuntu ayina obuganzi mu Buganda ng'ava Eastern ne Mambuka omanyi Kadaga yesimbawo ku Seeki n'awangula mu Eastern n'awangula mu Central ne Northern waffe yokka batali abatategeera abagoberera obugoberezi mwantu tuli ku bijegere ffe twawa Namuganza otegedde kyengamba kakati now problem eriwo ekyabaddewo kyabadde bwe Prime Minister Rugunda yawandiise ng'agamba Kadaga nti ayongezeeyo okulonda kwa speaker that is not actually ng'awandiikira Kadaga n'akopingako parliamentary commission otegera kyengamba Kadaga n'abaddamu n'abagamba parliamentary commission terina buyinza bwongezaayo kulonda speaker okujjako nga president yasabye president bamulekerayo akantu ako nengo manche nache chiri balabye nti singa balayiza president no balayiza MP no teka wali okulonda buli omwa wakati okujja nga buli MP ogena mu million ngebye ebi bitano ne lwaki muono na sente ku Kadaga who is a presidential material akoledde NRM bwa kankubule Kadaga yogere ekintu buli omu nasirika yagamba singa nali studio ku ntebe ya speaker singa president Museveni ali lwakitura alunda nteze nemanya okumusasula bamusasuddemu namukuba buli mbwa mbuzi ndika nenankabirwa atasola nakamula wadde embuzi jinjamu tondo ly'amata niyo nesa amata akuma Kadaga akuba Kadaga kanima ye NRM bakozesa abantu nga kondomu ne babasulaako Kadaga yagamba singa yali tali mu kifo kya speaker president Museveni teyandifunye kisanja teyandikyusiza kino nakabirwa kiki yali akoze ate waliwo naye NRM lwakubanga teyina bantu era kati tusuwe NRM yaba actually embabazo yali yose n'akomawo abambanya mushega they could recognize nti ono ayina kyakoze naye abaliwo babbiba nabayayi bagala sente bw'omala okukola nga gwosiba bugwo bwanga tongoddaye wammwe Kadaga alemeddeko Kadaga alemeddeko tagenda kufanga kiyenje yagambye tugenda mu kalulu oba nina seke oba sigirina at least agwire mmanyi si bino byamulagira nti vaamu ng'amaze bakolera ekizibu kyenare mu government kusasula abantu bubi babakoledde otegete kyemugamba kati bongeddeyo okulonda kubanga president ng'alayidde kubanga kati ekyabaddewo tera bonna buli omu yabadde yeraliikira nti asobola obutalayira yomanyi waliwo abagaggawadde kati waliwo afunye zibiliyoni nalaba omukazi w'amagye ng'aleese ebipande ng'ali bw'ati bakubye ebipande mbu kino ekipande kyagundi kino mutajja kula naye ng'ebipande fe abamanyi art muntu omu yeyaddidde akatiba omanyi olaba ennyukuta engeri gye baziwandise n'akuba ebipande byonna kati esekeze abadde muntu omu yeyakuba ebipande ebyo byonna be baali baagala okubba sente nga waliwo ayagala okubba sente za Museveni anti kakati awo amukanga nakagwe gundi togenda kula esoko tuwe biliyoni 5 for security kati buli nnyonyi yonna eri wano ebibadde bikangakanga kakati nawe naye nze ekinneewunyisa ky'oba olaba president Museveni waaliva ku bukulembeze NRM kisobola okuba ekizibu okufunayo MP n'omu nkubuulira agenda nayo kubanga tebeetegese tebakuzizza bantu
ate ne mukasera akakawungeeza era bakyalwa anti kyekugamba Moi we yabeerera Kenya ng'omulabayize dictator naye nga waliwo abamuvuganya abali strong waliwo ne baleseewo mu kibiina kya KANU Moi yakuza omwana wa Kinyatta ye Uhuru Kinyatta namuwa yesimbawo namuwa bitya namukola bwa that is it anti kyekugamba bano tetulaba bapevingira abantu buli avayo gwe bakuba n'oba n'ekirungi kakati nalaba abasama nga bo babawadde ssente kuvuma Bobi Wine neŋŋamba lengera bano bakunamye Bobi Wine omuvumeko ki alinga muwala mulungi ng'ate mweru aha ogenda muvuma ki ate wali kakati ogenda muwala omulungi ate nga mweru omuvume ki gwamuvuma gwaswala buli omu gwalaba ye Bobi Wine muwala mweru ate mulungi ebintu ebi waliwo omweru nga mubi naye omweru nga mulungi Bobi Wine muwala mweru ate mulungi toyina kyomuvumako nagamba akasajja akagenda okuleeta Bobi Wine teyasoma ne mugamba muleete empapula zammwe nku nyingi bwe yajja okugamba bannange nange njagala mpapula za bamugamba genda eri nga teri kyekikola ki now kyenjagala okugamba abantu b'NRM mugenda kuswala bwe muti olwakuba ffe tubalaba bulabi kyobola nagamba Wudu nze ndi NRM atali kidoli oba kidomola bagenda kuswala why tebaagala babakolera gobakolera ngodde emabbali nga owomukungu ajja akyetikka kati Kadaga yabigaana nti mbakoledde emyaka gino gyonna akalulu tugenda one on one okujjako wonoolaba nga bakubye Kadaga manya buli because nga amuwadde $5,000,000 oyo Kadaga takubibwa hand of God kunejja ne ssente siddogo kakati ekyo kimu ekyokubiri kati walaba Bobi Wine we yagenda ekamuli yagamba mulonde Kadaga yes bayinza okuba n'ekyo nakyo kibalwana balalu basiru nga lwaki yakigamba ayume era Bobi Wine kyemwebaza nze sirabanga muntu nga Bobi Wine bannange nti yatuuka ewayume oyo taata oyo mwana ayume yakolera Uganda wano lwakuba Uganda tetujjukira nagaba bannange tuli wano naye mulonde omusajja oyo ku lwa taata we oyo mvubuka ayume yakomawo Bulaaya nadda wano mu Kampala naga no kanzire waffe nyamba abantu be waffe Koboko ng'oli kali anite ali wali ali mu kwepenati bowanika amagulu nti we have the maje we pena watulaganika we have the maje bana maje genika pa genda mu kalo ayume najja nakola ki why ayume we yakomawo wano yadde wawe Koboko n'atandika okukola social nga tamanyi nti ali esimba nawo naggulawo amadwaliro n'atandika okuyamba yagenda okulaba naga naye lwaki sesimbawo Bobi Wine ajja na identifying Bobi Wine we yagenda ekamuli nagaba bannange byonna tuvuganya naye omukyalo ono Kadaga because she's objective Uganda tetujja kudda wadde twagala enkyukakyuka waliwo abantu abakoledde eggwanga ye Kadaga otegedde kati nakyo kimukubya kubanga NRM tebagala muntu muganzi NRM ate ng'oli muganzi n'abantu Kadaga omutyanga muganzi NRM muganzi n'opposition oyo threat kati kiringanzi nze NRM abatanjagala kiri eki nti lwakuwanga abantu b'opposition banjagala nagamba omusajja yali agenda okunkwata ne mugamba oli mulaalo ne mugamba oli musajja mukulu ekigambo mulaalo kyali kivume mu Buganda nze nkitaddeko bali nze kaye Wisdom mutabani w'omulaalo buli omu nagamba yeka omulaalo gwe tuwuliriza yo kimanyi nti nze nangenda mu opposition bagamba Wisdom yeggwe mulaalo n'owa movement wano gwe tuwuliriza why I'm objective nera babalala basama olaba kali kamuze n'ogamba kati abakano n'amalwaliro omutali ddagala n'awolereza ebyekisiru therefore Kadaga aina kuguma bugumi nti aina trust y'abanayi okujjako ng'akaluba kabbi ate nawulidde bagenda kalondera Kololo otegedde nawulidde konti nga ne president atubbe anti kati kyekizibu kati awo w'omulabazze kisobola okubaamu ekizibu wala president azze mugalulwako ne Kadaga agenda okubankubira ojja kulaba one down oyo nankabira yasooka nakuba nankabira amatama n'agweri n'amatama ge ekiboga mubali abantu b'ekiboga basiba mu nkoola tewawangulayo kalulu naye nawe ojja ku TV Kadaga is problematic you are the gwenkongere meseza NRM abantu ogikyawa mu Buganda kubanga muliwo kulya buli sente muliwo kulya sente kale nankabira ogamba otya Kadaga mbushize problem nankabirwa njagala osukke kiboga tulaba bakumanyi njagala ogende eggulu nankabirwa njagala ogende eggulu jangu waffe Mawokota jangu waffe Lwengo wepanga jangu mu Western abantu NRM kyesizo tukola efudde abantu abategeera ebisasalala laba
mbune Nankabirwa no yaleeta amannyo mbu ayise Kadaga mu mannyo Kadaga byakoledde NRM mbu Nankabirwa naleesa amatama bakuba akalugenda eri mu bikompe byo genda mu bikompe byo wano omuvubuka yaleeta ekigambo ani Bobi Wine yaleeta ekigambo people power nga tekyawula oba wa movement oba waani kati ekiyimirizaawo Kadaga people power nzemba hudu tujja kuba wano okujjako akalulu ka Kadaga n'agenda mu hand of God agenda bakuba ekyokubiri buli emupya ategeera bw'oba toyagala kukulemberwa bya kidoli londa Kadaga ekyokusatu kangamba abenaremu abatinkisa n'olanya olanya musono mulabaawo ng'asirise naye kakwata ku pawa bw'ati nga sipiika musobola okulaba nga abakyakalanyiza Zimbabwe kyobola Abaganda bagamba ofunda ne sitaani gw'omanyi musobola okulaba Kadaga wakyali muwulize kubanga mumukyanga hudu n'oba Kadaga ng'okoledde NRM ne President Museveni bino byonna Nankabirwa najja n'akusiriwalirako mbakuyita problem baddira sente ne baziweeka muli kukuba Kadaga ne Salamu Musumba bamubba n'enviri ne ziva ku mutwe mbu naye yagenze mu kkooti awabira Kadaga mbuno yamubba anti kati omanyi kye baagala woba olina omusango mu kkooti tosobola kwesimbawo bwa sipiika kye babala ti Kadaga tutuuka nga 24 nga akyatusinga tukoze tutyo muyimiriza wabeerewo court injunction kwesimba kwe kati ate beerabidde nti Kadaga ye mukyala yasooka wano okuba negundi ne law farm balooya bonna bamukooneramu okugyako nga banaleeta Winnie Dolo oba Stephen Kavuma yasalayo nga ebyekisiru ebyo oyo Stephen Kavuma yanti buli kyenaale mu kyonna yagwireyo musajja atwalika abwokaawo akaanya ttaka lya kika abantu bamanyi gye balaga abantu beetaaga omuntu ali objective nti n'oba oyagala President Museveni ate tosiriwala nze hudu twakimanyi nti mpagira President Museveni naye ate okumuwagira si busiru okuwagira President Museveni it's not a definition of stupidity. How do you become stupid ng'oyogera ebyekisiru? Otegere kyegamba nze kati nze nkere wano mpagire nja kukolera programu ya umeme nkere wano mpagire umeme etubye emyaka 2 nja kusunsulira endagaano ya umeme jena kutya kati nzije wano mpagire kyanaku therefore mpuzi kansa baba Uganda musigale nga muwagira abantu abababereddewo oba Kadaga wenale musoko kize mabbali tubenga Bobi Wine kyagamba londo oyo MP n'abasegirinya baani oyo omukazi gwe mba mulonda nze nali njagala Ssemujju yesimbe kuba deputy speaker mulondo oyo omukyala bwe mulabanga Kadaga bamukubya akalulu manye parliament egenda kuba nfu ejja kufuuka nga judiciary anti Bobi Wine yatuyambe judiciary n'agikunamya kati lindako in fact yagende ku judiciary ono omukyala Kisaki eyagamba nti no Bobi Wine yawangula omusango mukazi watu bamudusizanga biwala ate fe tucha tondaba n'okunywa kuno kuliko yugatuni ati bano bagenda kugula muziki wa Uganda tutambula n'ebyokunywa byaffe oyo omukyala ye bachita batya administrative officer wa Supreme Court nga teri kikolebwa nga takitegedde bajjawo ensala ye we yali atudde ne bagitwala nga tebamugambye nako ekikubyo oyo omukyala kyovolaba naye yabadde mugezi kati omanyi oyina obala bakujjanjabirewa lwaki olowooza teyagenze mu ICU simanyiza naleero sibaje bire byawa nga buli agenda yafa Musaata Bulani tubawulira bulizi Bulaya kati bamujjanjabe kyobola bankugamba goberera abantu bonna abayimiriddewo ku lw'abantu waliwo ebibatubukako balala papa oyo omukyala yesimbawo kuba Chief Justice bagamba Max ye yasinga simanyi bikoze bitya yabasinga experience awo ono gwe mwalonda yagenda kuyomba n'amabirizi butu mpaggwa kati obeera otya Chief Justice ng'oyomba buyombi n'abantu yes yagamba Bobi Wine twala omusanga nti watugamba oyina plan B ng'eyagamba plan B yali Besigye si Bobi Wine mbu naye Chief Justice kyenkugamba Uganda temwagala bantu bakabi bakadaga mwagala bisodde nze Uganda tugenda kusaba no obutuuze egundi e Rwanda mu mulindeeko tubaddukeko abantu wano okuba batabuse banna omukyala olwokuba yalaga ensala ye kati kankubuuli abatamanyi kisaakye mbalamuzi bonna abaatuula yasala ensala ye
n'agamba bannange kino ne kino okusinza ku kino Bobi Wine mutuufu akaluka akuddibwa ani atalaba miggo kati okay n'oleeta oyo omwana fena twalaba emiggo twalaba buli kimu twakiraba akye nkugamba kati nga gogamba mbu tewali kikyamu kati abasajja baba balaba mungana atudde wali mbu land judge ali bwati you know mugira obwo bulo tetukyabuli obwo batugamba nti abantu bomambuka bali nnyo mireti akalo mbuba bategeera nnyo kakati kyekyo naye nsabira omukyalo oyo era nsaba bannayuganda mwenna gye muli bwe babaawo ekintu ky'olabye nga waliwo omuntu nga Kaye Wisdom ng'abayirawo omubiri mwagire nze sente nzeetaaga n'oba ne $2 oba 5 ozinsindikira nze simu yange nagibasomera 070449 oyo omukyala kati oyo gwe baadimitinze basobola omwavuwaza ne bagamba abadde tasasula misolo nga bagala mujja tasasula misolo bagamba abadde tasasula misolo. What are you going to do? Bali mu system yikyekugamba tasasula misolo. Kakati nsaba bannayuganda muwagira abantu kati oyo omukyala katulinde info kikye bamuzuddemu ne kyayina naye kati nalabye omwogezi wa Supreme Court yasabye nedda agenzi ono yabadde alina kugenda mulago bajoronga bwe batyo naye temujja kujoronga abantu basiru. Omukazi yeesomesa yeyeweredde yegize okutuukaawo gwe omwogezi wa Supreme Court where are you bakakuleeta muganda osimanya ani okudda mu kifo ekyo nga naawe ojerega kisaakye. That is a problem gye tulina mu Uganda. Naye kankubule muganda wange big ebiseera by'okumanyira bannayuganda bigenda kuggwaawo. Ebiseera by'okumanyira bannayuganda it's going to come to an end. Kyovola nagamba bannayuganda Uganda empya ejja bigi. Nze njagala okulaba president addako ng'ali mu regime y'abamuhoozi yaba Bobi Wine yaabo kubanga kijja kuba kyanswala katugamba omuntu nga muhoozi yakuli e Sweden okubanga yetasobola kutegeera nti waliwo eddagala lye babba. Nze ndabyeko muhoozi ng'aterezeza SFC. It's an arm of the art. Kyonna kyaterezezaawo bw'aba tasobola kikolera bannayuganda kitegeeza family ejja kuba nfu. Njagala omuntu ajje ng'emyaka gye gy'okukolera bannayuganda. Nze Bobi Wine omulaba nagamba Bobi Wine watali tufugako wano nga president omwana we ali tufuga kubanga family ya Bobi Wine egenda fuuka nga y'Abaganda. Gwe otegedde kyekugamba family ya Bobi Wine egenda fuuka nga y'Abaganda mu India nti omuntu yenna abeerawo ku lw'abantu n'abantu bamwaga oyo Bobi Wine family ye ogenda giraba babeereddewo abantu. So maliriza bwentu nze kadda ate nagamba n'oli omusajja nga nagamba kuteesa nti nze nawagira kuteesa n'omwana we kuteesa kati kadaaga abantu abakoledde ennyo muzeeyi tetusobola basenza luti oyo kuteesa oyo okuba omwana we kuteesa yagenda n'agamba nabakuba akalumu 8 ngenda kabaddamu nengamba fuddeezo omusajja akyokedde kuteesa abakoledde kakati kadaaga temujja senza abantu bwe mutyo. Yes, naye ate abantu kadaaga bamwagala ku ground. Kadaaga. Era njagala okugamba abantu. Nalabe kadaaga congratulatinga Archbishop Center mu yali wa Gundi York mu Bungereza nti Queen wa Bungereza amwadde ekirabo Baron kiba kitiibwa. Oba mukazi oba wa Baroness. Nero akubanga Uganda government yaffe bwetu nalabye Twitter nanonyeza Twitter zawa nezabakulembeze omukongo ngate batulaba kadaaga yekayaza parliament na congratulate omuntu omusajja yazalibwa wano babulemezo baluddawa nagende Bungereza natuuka ku eyo level naye wano ali ku Twitter ya muzeeyi ali ku tasobola na kiteeka ate kuga kyekyo kadaaga yaze mu parliament nagamba twagala okwebaza obwakabaka bwa Bungereza ku lwa center mu yafuuse Baron nayongeramu ne kano kati bannaye ndowooza ebika bya Buganda bannange biri excited nnyo okitegedde era we excited naffe anti kakati olaba wetwogera kye nagamba woyogera ku Buganda naffe abatali Baganda nnyo abakulidde wano Buganda gye tumanyi we excited buli mwana yenna akulidde mu Buganda azaliddwa mu Buganda bw'otuukako wootuuse kyova olaba n'onyango tumucelebratinga yes
Magogo yali amwepakirako yamukubye busu kyenkugamba katunzike n'okulonda kwa wano ndowooza nziruke speed wano manyi kakati let me tell you Biggie okulonda kwa wano ekisinga obukulu tujja kuddako ng'omusajja kwa attention ebaddewo y'okulayira bikoze bitya ekisinga obukulu sigenda kukyusa bitabo na kwambala gaganduula na kukola ki the issue is kikyogenda okwogera China nkigeza nnyo China batuuse ne bagaba president we China afuge paka walifa why omusajja yaleeta ekintu ng'addira abachina n'abatwala mu nsinga Uganda fa abasiru omuchina n'atuuka wano ne bamukola business ne bamuwona ne sente okuva mu Exim Bank abagabye mu nsi za Africa zonna n'abatwala mu Eastern Europe otegedde ensi ezitegerekka tezejjaako bakulembeze baazo bakoledde bannansi no matter how long President Museveni abamuwaana ennyo ba Bulaaya kyobola bamuyita Bismarck of Africa bojja mu Uganda bannayuganda bali bati kati alayira okujjako ennyonyi ne helicopter ziyita wano buli munnayuganda ali ku bibiro everybody is on their own side. Si President Museveni yali lulinga agenda kulayira nga tutambuza na bigere ogende kololo weerabireko kifuba neka kati bekaza mulabire ku TV who wants to know abantu bali mu Club Wisdom ku masimu gaabo bagamba gundi nanka kyenkugambye President Museveni has to go back to the roots wallahi big oli one President Museveni walikeera n'amalako emyaka 5 n'akomawo ku kalulu ngamba n'akasigaddemu akanyunyunta mu bulamu bwe kagenda kuggwamu President Museveni awangula ate obukulembeze Germany ne congratulating ne batuuka ne bajjayo post that must be wrong kati ongamba bakulembeze olete president we South Sudan Burundi mbunabo mboli wakabi we celebrate we thank the president of Burundi who's the president of Burundi who wants to know otegedde luli yatuukanga wano ngowe South Africa ayingiddewo nga Gaddafi ayingiddewo nga America bamukongratulate nga Abangereza owa Bungereza yagambye bugambe okay President Museveni yabadde ampise nesigenda kusobola wabula nja mukubirako essimu twogereko wano okulabanga embeera z'abantu olabye kati avudde ku kiro eky'omukongratulatinga ali ku kino ku mbeera z'abantu President Museveni watuuse fe abamwagala omulabako nga tebamutwala mu ICC simanya ICC nga ali lwakitula tuvayo bimugamba bino nti bw'otokola kino ogenda bano boola gwomanyi nti emiggo gyonna egikuba bannayuganda emisana bagenda givuna na President Museveni ate kugamba kati nze amwagala nfayo ne mugamba abatamwagala bawujja bunyama pupupupu kati ogenda ku nja kampunzike bwenti okokulayira tugenda kwogerako ngamba ze ngenda muzika bwenti okimanyi right now abakungu ba government kakati besiba gundi nappi buli omu yesiba nappi na pot ati abayo America we kugaana okujjewayo ne baalayizi bayo ate bali mu kwekaza mbadde sigenda mu America yenjagazaayo kyo America asirise Omumerika agenda okugaana okujjewa abakimanyi walwala ebibumba ojja kwetaaga ogende Germany walwala biki ate okumanya babakoze akantu bola batambula ne poti tebafulumiza lukalala nga olaba nti no gundi ani ono eyali inspector general Kaihura kati ogendayo ku embassy ne bagamba jja wano face baba reject kati obatamanyi anti kakati bajja genda ku embassy za America nga besibye nappi ne poti bagende bati alese entweye njagala visa bamutunire bati akana kamutunire kati kayingizemu amanya bamugamba we mukubire reject ennene bagamba baba todanga wano kati bonna emitima giri du jukira baganda mu America tuso agenda mu patrol chimechi kati echo how did Uganda reach to that level echo njagala President Museveni achebuze how did we reach to that level